General Yoweri Kaguta Museveni kati nno kabikuse ebigambo bwe biti bwe biri. Waliwo kye tuyita political syndicate. Kanajala mukasalemu. Waliwo political syndicate gwe batuzanya. Yaluwa. Mwenna mwali muzanyeeko ku matatu. Mulimu je, mulimu eminana, mulimu bbiri, mulimu Monsters. Oyinza okubanga okaabye kadi wobadde ogenda okulira oli nazza omuzannyi mabega n'aguyise ogenda otuuka nga bakulidde. Kati batuzanya political syndicate kamubanyumire mutegeere. Nzize mbasomesa parallel state Museveni gyateeka mu opposition n'emmengo mwagitegedde esigenda kudda isule muwanvu. Na planting abantu be mu opposition abono sigenda baddako mbamanyi bonna bulungi nnyo. Kati agenza okulaba nga balwanyisa Kyagulanyi ku media na buli kimu kiganye. Omanyi kyali mu kukola kati. Kikino wano wammanga. Nabagambye ebintu mawo byayogedde byagenda okukola biri against the constitution of Uganda and the will of people. During my live show on, I think it was on Sunday, yes, I read exactly what Mao is planning to do, to present to the executive during the executive meeting, to change or to amend our constitution. So I informed the public about it, but there is a plan which is taking place right now, which I've nicknamed as a political syndicate, Batuzanya Syndicate, Yerwa. Museveni agenza okulaba. One, emyaka gimuweddeko. Ladies and gentlemen, musala zonna z'osaba. Toddamu kweralikirira Yoseriti Bahabulwa. No. Toddamu kweralikirira Museveni. Yakugambye ali 80, take it. That is 80, but is 92. Nkiddamu. Mubantu we toddamu kweralikira Museveni. Wabula weralire what is going to happen in between from now up 2026. Ontakulumya mutwe. Yidda konkulage wano. Kavili mwakala binyera kabadira mukugenda nti ono takulumya mutwe. Ono takulumya mutwe. Ono. Ngenda kusaba eki Museveni takulumya mutwe. No. It's overdue. Naturally it's overdue. Although yagenti ali myaka 8, which is okay. Ne Museveni ali 92 years old. Takulumya mutwe. Nabagamba nti gayo ono bw'abeera mu kamera bamuleta mazomo pimpinga kiwa kya pimpi mukimanyi bamukuba makeup bamukuba empiso najjanga muguma mukuba eddagala bamukuba erimu lya morphine naba nga takyawulira bulumi najja n'akulaga nti abatisi the moment adda mu refugee camp Entebbe oba Nakasero babeera ku Mirembe Maria ajjudde Neema Mirembe Maria otusonyo byatusobako biki byabeeramu. Kati ono gomulala bamukubye overdose kw'olwo lunaku yabadde birthday ye naye nga ayimiridde bagenda ssala cake ng'ebiriwo tabimanyi. Kati wabeeredde mu public ng'ebiriwo tabimanyi. Mujjukira Salva Kiir bwe yajja ku mukolo ewaabwe Sudan omwana kamera namukwata ng'ali ng'empala agifuseemu omwana baamuttoya kakamera mani baamutta. Kati ono Museveni yasukka ddala wa Salva Kiir. Wabula kye mulina okutya kye ngenda okubanyonnyola naye ate mukirwanyise ng'obudde bukyali. Ono takutiisa. Don't. Ono.
Gali bala. Oh yeah. Ora galo. Songo mbona wewe. Mbona wewe. Mobali nagai. Bagenda omukuletera omulabeko mu kamera ng'amaze omukuba eddagala lya buli kika naye oluvaawo aba awulira buli muwunga muluma ensi emutabuseeko kati oyo takulumya omutwe ekigenda okulumya omutwe kyekiruwa 1 Janet Kembabazi Jeno Salimu Sarakanda naho mutabani we Muhoozi Kanyerugaba n'ono muvuka gwe bayita night dancer Aldrich Lwabogo ne system ya mafia bakozesa Museveni nga scarecrow ene Museveni bakozesa Museveni nga scarecrow ne bwana abanga after tasobola kutambula still they will present Museveni kubanga go balina yekka nga scarecrow njagala onjulire naawe ali awo in the name of God nawe kenyini ogamba nti linnya Museveni liyenti abasigadde I don't care who are they obompulira bakola buli ekisoboka okulaba nti erinnya Museveni lisigalawo by all means nawe bakimanyi nti agenda by the grace of the Lord bakimanyi nti agenda kati bakozesa Museveni nga sikiyako gayi yakowadda never you know mukosa to protect their family no protecting bobe nyini obutabera indicted obokwati botwale mu International Criminal Court bamukozesa nga sikiyako ekigambo sikiyako kya Luzungu eyali myeko kasooli omuwemba n'ebintu ebirala tuyina enkima tuyina ebinyonyi wabula busemufu sikeya kulukeka semufu yalwa semufu oyinza osiba ebyayi n'obikolamu nga ddole enyini omusajja yambadde essaati ng'omutaddeko waggulu alinga atunula bw'ati obunyonyi n'ekyo birabuga nti mu ssamba eryo mulimu omuntu ayimiriddemu kati sikeya kulo ye semufu kati ono Museveni semufu essasi ne bwerivuga tasobola kudduka wadde meters 10 ono ng'ali mu state house nga tebamaze mupimpinga tasobola kudduka wadde meters 10 nga tannabalukanga bomu n'afa kati bamukozesa nga sikeya kulo kya Luzungu mu Luganda ke ka semufu buddole bazimba ne babeera mu kasooli oba mu muwemba nga butudde butukayimiridde ng'empuwe kafuwako ne kaka ebinyonyi ne bidduka oyo bayita semu kati ono semufu kati abamutaddewo nga semufu bakozesa poliisi bakozesa amagye okuwamba okutta okusigazaawo entiisa eyo mu politics bagenda kukola batya mbabuulidde Mau kyeyakoze kankibaddiramu wano kati on a constitutional minister Mau bw'owulira ng'ayogera ebigambo bino wengenda okusinziira nkugambe nti kati bagenda tuzanya syndicate wulira wabanga ddala ayagala okufuga Uganda abeere wa mazima akolejje mu kifo ky'okuzimba ekibiina kyasigaza kyokka azimbe jje alangirire nti okuva na leero ngenda kubakuba masasi Move mu ntebe kyesisigaddewo kyokka Mau ng'ategeeza President of Rwanda Kyagulanyi Ssentamu nti mu kifo ky'okuzimba ekibiina azimbe jje kubanga bo baagala muteekamu kiri eky'obutujju awo siwe ewakulu we wano baleeta abasajja ba DP block ne tubakuba nti bayiwa Windows baali bazimbira munda era okuyiwa ekibiina kya National Platform tubakuba nti bayiwa Windows ogana muga tojja kuva mu office n'abaana ne bafuula bakabinyo ne bajja basindika buli mwayo ge kasasiro tubakuba nti bayiwa ne baleeta ono lumu omwana omwende alete ekintu kyemusima balina dudu ne mukikuba ne mukiyiwa nakata kyazonga nakyo ne bajja bakidiscussingako ne bagezaako okuleeta Mpuuga gisimanya alete constitutional amendment 6 maybe kibiki Mpuuga ne mukuba n'addayo ne yeekweka kati kye bagenza okulaba nga balina kuddayo kuyita waani kuyita wa Mau aleete ate bolinga ebintu ebyo kati Mau baleese babala ki kyetuyita peaceful transition of power bannayuganda mwe mulina okukireta si Museveni oba si ba politicians
The peaceful transition of power in Uganda is not going to be handed over to you by politicians. It's upon you, Ugandans. By two ways. Either you demonstrate showing your powers, or you use the same mechanism which Museveni used. Those are the only two options. But what mind politically they have money. Secondly, but mind they can forge each and everything to stay in power. But yeah. Mau agenda kuleta ebintu ebyo. Naye mu kubireeta baagala creatinga kye tuyita shadow NRM opposition mu Uganda. Kati shadow NRM opposition mu Uganda nge bagitadde mu kintu kya polejiriji ekya PLU. Mwena abadde bamanyi Museveni ayambala essaati emu njeru. Essaati gye yayambadde yabadde asindika sigino eya PLU. Eno NRM ye shadow opposition NRM egenda kuyita mu PLU. Eno yabadde sigino ng'aweereza sigino. Kanchikunyonyo kitegeere. Very soon, mugenda kulya nti a PLU has been fully registered as a political party. Very soon, mugenda kulya nti PLU is a fully registered political party. Ekyo bwe kiggwa, mugenda kulya nti PLU etandise okufuna abavubuka mu Buganda ne Uganda abagenda okwesimbawo. In fact, baagala bavubuka bebagenda okwesimba ebifo by'enjawulo mu Buganda ne mu Uganda yonna. Bagenda kukozesa mechanism B esooka. Bagenda kubba akalulu okumakinga sure nti bafuna numbers ez'ameba parliament. Bwe bamala okufuna numbers ez'ameba parliament, Museveni abanga tafudde essaawa zino. Era ne babba akalulu baagala PLU yebefuuka ekibiina ekitutte obukulembeze obwa leader of opposition. Mu proposal amendment gye baleeta baagala nti akutte ekyokubiri mu kalulu kali oba alina babe ba parliament abaddira ku kibiina ekiba kiwangudde automatically yaba afuuka leader of opposition. Kitegeeza nti very soon muyinza okulirako nga daily drinking general oba genetically modified general alizayininze maje. Ompulya bulungi nnyo. Muwulirize ebintu bino. Very soon muyinza okulya nga Didigi alizayininze maje oba bamufudde chairman wa NRM. Batafusi chairman wa NRM n'afuuka president general w'ekibiina kya PLU. Ne bagenda ne beesimbawo ne babba buli ekyetaagisa ne bafuna numbers ez'okuba nti leader of opposition. Kati bw'afuuka leader of opposition already eri ebanga NRM ebanga positive, Muhoozi ye negative. When you add positive and negative ofuna right, ofuna ekitangaala. Kati mu transition eno kasita PLU etwala abamemba parliament abangi ngeno NRM ewangudira nga babbi. They just bakola kye tuyita merge. They merge. Bakola kye tuyita merge. Ne bamajinga. Eno PLU yegatta bwegasi ku NRM. Already oli abayise Windows. Kati
kyekyo mukirinde naye tulina okirwanyisizawo ng'obudde bukyali tutya twetaaga okutandika okwa-identifyinga abantu ab'enkyukakyuka nga tebanoonya bifo kyekisooka ekyokubiri twetaaga okukola kaweefube luggi ku luggi okusomesa abantu oli mwana gwa musota tebaawukana ekyokusatu twetaaga okuyiga akakodyo ke bakozesa ke kaluwa nga bakulaba nti oli muziziko mu nkola yaabwe naffe twagala tufuuka omuziziko mu nkola yaabwe atuleetako nnyo effujjo nga yawulira w'amaanyi surgical operation akuleetako effujjo nga naye alowooza nti ye temusobola kukola surgical operation naye mumukoleko surgical operation and it is applicable kubanga leo bagitukolako ekya surgical operation mukimanyi bulungi nnyo atakulekera tomulekera ennyanja ekutoomera wano babagamba bakandidate bagenda okwapointinga nti for you teweetaaga sente tuzirina twetaaga kintu gamba kimu tingenda kwesimba okuwa piero bo kye baagala era mutandise okulaba abavubuka nga bejjayo bakubira amasimu okuvaayo gowosanga omuntu yena nga yeyinyibazanga ati tunula mu kaleega ati simenze ngenda kwesimba okuwa piero surgical operation is enough nga bwe bakitukolako nabo tukibakoleko ebisigadde tubirekera abalonzi nebisigadde mutunulire nnyo okukuuma pulezidenti n'okugjamu enkwezenge awo nvuddewo mutegedde ki ekigendera kyabwe awo tuvuddewo mumaze ennaku mmeka nga temulaba maama Lususu mu parliament maama Lususu akyalina ekidumusi bamemba ba parliament bamulemeddeko ku buli bw'enguzi era n'omwami yazzemu nga bazze mu parliament olw'ensonga mwe temumanyi maanyi ge mulina temumanyi maanyi ge mulina mwakuba regional sitting parliament ekyali luddawa mpozi nga bagenda kuddamu gitu mwagikuba kati bali mu parliament bateesa ebyava eggulu mwabitegeera yalina okutula sima ekyagendayo okujja nga bagenda kudda naye mwagikuba neetuula nga ne balaba nga tekyalina mugaso ono yazzemu nabagamba temutusiruwaza. Honorable Speaker, it must be in record that the 168 members of Parliament, 186, pardon me, the 186 members of Parliament who appended their signatures represent constituencies. And I want to give you guarantee to this House that each one of us has a minimum of eligible voters of 25,000. And if you check the 186, that's equivalent of about 4.6 million voters in this country who can determine a vote of a president. Honorable Speaker, we are begging for your indulgence. To be on record, our petition, which has met all the conditions, cannot be rubbished the way the Speaker is trying to do. If she wants to rubbish it, it shouldn't be in a manner of writing to us. The petition has met all conditions to be put on the order paper and we debate it. Why is it not being debated? We are not 100% sure that we are going to win, but we need a debate. We want to be heard. Why are you not being neutral? What is the problem with the Speaker, Anita Among? We demand for our petition to be heard on this floor of Parliament. You are not going to let down Ugandans. You are not going to let down the institution of Parliament in this country. You are not going to do this. We are not ready to witness this in history. If you buy to be part of it, I am sorry for you, Right Honourable Speaker. Leave it to the one, because when you go to the Speaker, Anita Among made it clear that don't bring your manyanga here. We shall handle your matter in Parliament in Kampala. Where is she today? We've been waiting to face her here. Where is she? Why is she running away? We need this matter to be debated. We need
this matter to be debated. Thank you, Honorable. I rest my case. Thank you. And we are monitoring closing. We are not about to give up. Thank you. All right. Member Parliament yo yabadde agezaako kutegeeza olukiiko lwatudde olunaku lwajjo nti bo bamemba Parliament 185 baasoloza emikono gyabwe egyali girina okukkirizibwa okuteekebwa ku biteeso mu Parliament okujja obwesige mu mpoga ne ba commissioners abalaba NRM abalya omusimbi gw'omuwoomusolo. Wabula Speaker yabatunda ekyamulinga ekisalambwa eri ensenke n'asalawo ababuzeebuze n'asitula n'olukiiko lwa ggwanga n'alutwala mu mambuka ga Uganda. Bwe baatuuka eyo wattu ate badda ku mukulu wa leader of opposition Ssenyonyi. Nabo bennyini baasituka ne bamugamba nti bw'obanga ozze ku Ssenyonyi twagala tuteese ku nsonga ez'okubajjamu obwesige abaali ensimbi. Omukyala Anita Amongi Mama Lususu Sorogeti mukyala Magogo omulungi omwati eyava mu black color n'afuuka ate brown color chocolate n'ebisigadde munnange n'abagamba sitaki manyanga yaaka bati saagala busirwa mu kubuleeta n'essaawa zino ez'ensonga tujja zoogererako ekyaddondo mu Kampala gavudde. Bwe bafundikidde nga tebitambudde bulungi ne badde e Kampala, omukyalo ono yasazeewo okwekweka olukiika lulekere omumyuka we Thomas Tayibwa nga n'essimubbi mulwadde. Bano bakutte akazi ne bajjukiza Tayibwa nti twalondebwa abakulembeze mu bitundu by'enjawulo emikolo 185 kitegeeza nti member Parliament yalondebwa ekitono nnyo abantu emitwalo 2.5. Bw'ogatta abantu emitwalo 2.5 n'obagatta bafuuka akadde kamu mu emitwalo nga 8 nti obululu obudutamininga obukulembeze bw'eggwanga mulamba lwaki Anita Amongi abayisaamu amaaso. Bamugambye twetaaga ekintu kino kiteekebwe ku Parliament kiteesebweko ensonga zaabwe ziyisibwemu era namugamba bonnambiro ensonga tukyagiriko era tukyajagala ali ludda n'alongo Sorogeti nga talabikako. Ze zabadde ensonga z'omwami oyo. Njagala kusooka kuddamu omwami ono mwamulabye ekisookera ddala njala tegeeza mwena bakomrade ne bannayuganda mwena abali mu diaspora mumpulire bulungi nnyo. Sinze muntu ayagala ennyo effujjo ne bwe nkulaba ng'onyigiriza nnyo ekisusa ali nsobola okukolako effujjo. Nina information endaga nti Muhammad Nsereko akiikirira Kampala Central omulimu omukulu gwagenda akola mu diaspora bakuyita neutralizing all people power supporters across the world nga abasasula ssente bagende against Robert Kyagulanyi Center mu n'enkyukakyuka. Muhammad Nsereko nabana akakusaliramu. Wetwogerera oli mu ggwanga lya America, if I'm not mistaken, bw'oba toli mu ggwanga lya America olina wooli somewhere. Otambula osindika ba agent bo bakubire abantu amasimu across the America to go against Bobby Wine and even to send those people to attack Bobby Wine on his social media platform, and you are paying them well. Muhammad Nsereko, you are an MP. Who is supposed to be working together with all citizens of the country. Sometimes you say that you're a politician, but you are not a politician. A politician is good at presenting ideas basing on the wills of the people, but not spreading malice, propaganda, and blackmail against your fellow politicians. Right now, you are situated in USA, if I'm not mistaken, or in the other part of the world, because you are good at moving, changing locations. I've been informed that you are paying people to start attacking Robert Kyagulanyi Center on TikTok, Twitter, including Facebook, by telling them that whatever post Bobby Wine made on his social media, they should attack him, direct or indirect, on his posts. But I'm here to inform you, you are not a politician. You are just a propagandist, an NRM machinery. Good enough that publicly you are not denying being an NRM, because we in the opposition, we chased you away a long time ago because we knew
Who the hell are you? Sometimes you talk like you are an opposition, but that is a decoy. You are the son of an NRM cadre, late Nyerko Muhammad. Mutoto wa nyoka ni nyoka kabisa. Nchidam. Oli mwana wa musajja wa NRM cadre, Nyerko Muhammad, Nyerko Oliafa senior. Omwana wo musota gubera mwana gwa musota gusigala musota gwe nyini. Mutoto wa nyoka ni nyoka kabisa. Sana wewe ni nyoka mzima. Hiyo mambo naendelea unaongea kwa social media. Unalipanga pesa watu waongee vibaya kwa Bobi Wine. Siku moja utalipwa. Na kuambia hii mambo siku moja utalipwa. Wachana na hizo mambo za wasenge. Unalipwanga pesa kwa birisha jina ya Bobi Wine ya Kyagulanyi. Lakini siku yako itafika, utalipa. Siku zingine kwa nini unafikiri uko na akili mingi, lakini wewe musenge. Mtoto wa nyoka ni nyoka kabisa. Tutakupata siku moja, utalipa. Stop your nonsense. Bobi Wine has nothing to do with your failures in life. You have been in the politics almost 15 years before Robert Kyagulanyi Ssentamu. You have done nothing. You have been a member of parliament for Kampala Central for 2 decades, but even a pit latrine is lacking in Kampala Central. Even a temporary school in your names is done there. Even just a simple drainage is done there. Traders in the heart of Kampala, that is Kampala Central, they are being overtaxed, but you can't even mention. Right now, Kampala Central is occupied by rubbish. You can't even come out to talk about that. The issue of which it is on right now, which led to the blows in the Kampala City Hall. Because councillors, they came out questioning Lukwago. What happened to Chite's report? Lukwago and his team, they failed to give out the report. But you can't even come out to talk about those issues. But you are busy moving around the world, paying bloggers, paying each and every one to blackmail Robert Kyagulanyi Ssentamu. What did Robert Kyagulanyi Ssentamu do to you? Because at one time, Museveni sent you as a blocker to convince Kyagulanyi to join NRM or to consume the taxpayers' money. Which Kyagulanyi said, no, I'm not your type, I'm very sorry. Just get out of my face. You get annoyed because he ashamed you. That's the reason why you hate him. Ladies and gentlemen, the reason as to why Nsereko hates Bobi Wine or Robert Kyagulanyi Ssentamu. The public knows that Nsereko, he pretends to be an opposition figure or MP. No, he's an NRM agent, camouflaged as opposition MP. At one time, Museveni told Nsereko to go and convince Robert Kyagulanyi Ssentamu either to join NRM or to get money from NRM, and he's silenced. But Robert Kyagulanyi Ssentamu gently informed Nsereko Muhammad, I'm not that type of the people or politicians who sell their heart or their nation because of money. So the deal went wrong. Since that day, Muhammad Nsereko hates Robert Kyagulanyi Ssentamu to that level. And he had been caught in some meetings discussing how to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu, and it is on record, including I myself. He was given like almost 6.5 billion Ugandan shillings
to find a way of assassinating me. I know that it's on record. But he had failed. But that tendency of blackmailing propaganda against Robert Kyagulanyi Ssentamu must stop. Mubaganda banga bali mu US, bali mu Canada, bali mu America, bali mu Europe. Nsereko bwa kusanga na kusinikirako ebinyo byo biri kungulu bobiwe. Kulabye banakuwa bila tayagala kuwanguzi. Bobiwe. Bana basajja batufudde ekizibu. Omuntu yagaana okutunda ensi ye. Gocho omuwananira. Okulema ko Kyagulanyi talina kyakuvunanyizibwako. Okutegerako okutonda Kyagulanyi talina kyakuvunanyizibwako. Okubanga tolina nnyumba mu Kampala obusibuzi bwa Kyagulanyi. Okubanga obufumbo bwakulema obusibuzi bwa Kyagulanyi. Okuteesa mu parliament kuba kwakule obusibuzi bwa Kyagulanyi. Sibuzi bwa Nuupu. Gwe ya sente zo kola byoyagala ensi gireke etambule. Obadde mu parliament emyaka 10+. Tolina kyokoledde Kampala Central kebere Kabuyonjo kagube Mwala kakobe kasomero k'abalema oba kebe project yonna ng'edonating ekintu tolidde wali. Kampala Central right now mumuli omutima gwa Kampala abasubuzi babasasula omusolo mungi sente za kasasiro amasannyalaze renti kasasiro ali mu Kampala ajjudde akyuma tosobola kwogera wabula osirise. Wabula mulimu gokwata sente genda Dubai mu America kuwujja biwojjolo as simple as that. No time kokola mission ngosasula ba bloggers ba tiktokers ba blackmailing no kuvuma Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo munabya ofuzi takikola musajja muno bwa kusinga ng'ekigere togiyitanga njovu. Ate musajja muno bwa kusinga ng'omutwe togiyita bofulo nedda. Buli omwayi n'omutwe gwe wabula buli bomu wategera nti oli musiru kubanga ova mu bitazimba ng'ova mu bisya kisiru byokka. Ekyakuddugaza kyatwala buwongo ng'ono omwami. Omukulu ono yavuddeyo n'atiisatiisa. Njagala nsooke mu addressinge bulungi nnyo. W'Entebbe simumanyi mannya ge. Yavudde n'atiisatiisa Kyagulanyi n'atiisatiisa abantu. Naye njagala mu addressinga bulungi nnyo. Kansooke nzannya akatambike. Kyagulanyi njagala ki? Tunuulira Kakembo era kakasize bukakasa nti bw'oto muwamumira tikiti tujja kumuleeta independent atugenda kumuwanguza. Ekyo beerawo ng'okimanyi. Kakembo genda eggulu tyeze musanvu. Ayina omutwe gwe. Yeetegeerera. Si mwana muto. Otunula Joel Ssenyonyi. Kisanja kimu. Olina experience ki Joel Ssenyonyi. Ojjewo abasajja ba Mpuuga. Banambeshi bali awo. Olese Ssenyonyi. Ekyo kikya Kyagulanyi tuula mbeeza otunuulira abasajja nti balondi n'abasajja njasabibwa. Naye kinaakulema twejja. Alright. Amukulu amannya go sigamanyi nze kankuwa erinnya lyo. Mukulu Kaddugala ow'Entebbe awoza Kakembo musajja mukulu. Ebyobufuzi si myaka. Ebyobufuzi kutegeera byabufuzi na mbeera eriwo mu ggwanga na biziki birimu abantu. So Mukulu Kaddugala tetukula bulungi ndowooza oli mu nzikiza olwakkalayo. Era n'ebirowoozo bikuvaamu birimu enzikiza. Ya. Mukulu Kaddugala kubira Anita Amongi akwe ku Carolite ove mu nzikiza tusobola okutegeera n'okutegeera bulungi nnyo kuba oli muddugavu nnyo n'entegeera yonzirugavu. First and foremost. Oba kisookera ddala. Emyaka si kwe kutegeera kubanga abasiru bazaala bawasa bakula bazukuza ate mwana atu ne bafa nitubaziika. Kati gobanga oli mu kwogera ng'obeesinga ku myaka n'experience gwe kennyini oli mukulu myaka lwaki toli mu paliamenti? Oyagala tugamba nti Kakemba akusinga obusajja ayina obusajja busatu okusinga kako oyina akadingidi kamu n'obulima bubiri nga Kakembo emyaka omusinga kisigwa ali mu parliament Mukulu Kaddugala. N'olwensonga njala kugamba ekigambo kimu nti amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo. Emyaka gikuubidde akawero naye okyalowooza nga ali emmanju asimba Kabuyonjo y'enkoma. Mukulu tulabye ebintu bingi nnyo. Ate alokutambulira kusibirayo amenvu. Nkuddamu emyaka si gye gifuga eggwanga wabula okutegeera.
omusajja gwolereza Kakembo Mbwatepkama oba Mbwatepama akulira Ntebe municipality abadde mu DP emyaka bufukunya nga tasobola kufuna ekifo kyero C1 until fe twamukwata mukono ne tusoloza ne ssente mu display zamuleeta okumutuusa waali olira ebigambo byadde ayogera ne mission byonna tulina ku record ompulya bulungi nnyo kati gobojja we masago linga eggongole siba akabugo otuleekanira wa tukolera otya mukulu tukuyambe tutya tulina ebizibu bingi nnyo ebyokulowoozaako ate golero oli mu nzikiza tetukulaba kubira Caroline kubira kampuni ya Caroline oba netamonge aku address osobole okweyolisaamu ensonga ozoogere nga tukula bulungi nnyo otherwise tetukyala kumanya mutule abantu abali mu nzikiza olero oli mu nzikiza ate oli muddugavu so we can't understand your message please you need to breach yourself so that we can understand you. But right now, you are in darkness, you are dark, whatever you are talking in darkness. We can't understand you. So, kati ono gwolereza yono. Ono sigwolereza. Yoyo. Nze Kakembo nzikiriza ati approach yange lumba omulabe muggalira defensively. Omulaba atuzoganya omuggalira omaze kugala nupu nogamba nupu wange no mu DP fe tulina control fe tugaba sitampu fe tugola buli kimu nete tulina sitampu za nupu ati nupu tesoka tukwata tugale eno DP odawo that Kakembo bona agenda mu DP tiye manya mu nupu ngeno DP etekawo candidate oba mawo ambagamba mawo ajja kuleta candidate no mawo tasobola kuleta candidate nga fe stock ya tebe DP tebemwembole esinze nga tetulede kumutambuza nga tetulede kumunonyeza bululu n'abana impact so ompira guli mikono gyaffe executive ye DP Entebbe so tulina okusalawo why don't we win together tugenda omutono okutunula bannaffe nga abatuliddemu olukwe nenya nsaasira nnyo basajja bange tulina ku executive nga mukulu Makumbi musajja wa Katonda bimusobedde so tubogondeze endero gaye bannange tusekimunga nkuyege Kakemba agamba tugende ffenna tusooke tumale okuggalira abatuzoganya yeddagala erigendo tutaasa abatuzoganya omuzoganya maze mulumba wali so mukulu Kaddugala oba ggolo ya w'omukulu ono ndowooza owulira gwo defending eyo voice note ye mukankuzanyire ey'okubiri Tena nawulire president wange ng'ayogera biwanvu ningamba nno tulina obuzibu mu ggwanga tetulina abakulembeze ab'ekibogwe abatayise mu kutendekebwa omukulembeze akwata atya ensonga mwina abakulembeze bakibogwe sikyemamu abakulembeze abaganira ate okuyi mukulu Mbwatekamwa owa Ntebe municipality mwina abakulembeze ab'ekibogwe but you are the number one omukulembeze ow'ekibogwe omuntu bw'obanga oyogera n'otandika okusika ennyinda eno n'ofuna emiwaata wano kitegeeza nti endowooza yo ntono nnyo no facial expression oba endabika ya face ng'oyogera ensonga ekulaga intimacy oba hate ekuli mu mutima oyina experience y'okulemererwa emyaka 30 gy'obadde mu DP nga toli chairman wadde wero C1 you can't even manage yourself. You are talking about a president who managed a full political party who was voted 97%. Gotosobola na kumanaginga mutwego ne municipality Entebbe kutukulemi mugaba ekikulu kye mulina bwe musala ebitojo ne mugimalako enviiri empewo eyingira nnyo mu bwongo buno ne balowooza nti mutegeera kumba okutegeera kwa munguuba Kakembo Mbwatekama tetwagala nnyo kufuula wa kirerya ne twagala kugaba ekigambo kimu ebiseera bisinga bw'osirika tewejjusa ompulya bulungi nnyo ate bwanga oyogera osooka nga kunyiga ku mutwe gwo nga tonna jerega mutwe gwa musajja ali ku mudaala atunda mutwe gwa nte gw'okujja okulumba Kyagulanyi omulumbangaani obadde mu DP emyaka 30 nga tebakwadde ekifo kyero C1 wabula Kyagulanyi wazze n'ofuuka MP kumaanyi gage kumaanyi gaani ku ssente z'abantu tewalina wadde ssente zikubisa posta diaspora yazikuwa ompulya bulungi nnyo bw'obanga olina amaanyi ne DP yo no empaka ez'okulwana mwekuba asigala yalaama toddamu kwogera ku Nuupu DP weeri obudde osigaze emyezi ndowooza nga 5 ogambe nti nze nzizeeyo mu DP as simple as that kyekimale gwe ne gwe okuyimirira mu Bwakatonda ate n'owaana sitaane kitegeeza obeera musiru mbalagavu atonye mmooli ompulidde bulungi tosobola kubeera mu Bwakatonda ate ng'otendereza sitaani bwali omulungi era n'otwanoga nti Katonda
ate musiru nnyo okusinga gwayimiridde mbigere ebye omukulu ebiseera ebimu nga tonnayogera sooka okwate ku mutwe gwo gutegeera bulungi nnyo era sooka okubire mukazi w'essimu ngayo navudde waka naye natambudde n'amagezi gange kuba ngenda ku leediyo olw'ensonga omukazi we yamanya bw'otegeera mu abasajja abakulu aba DP obufumbo bwamwe businga obungi abakazi bamwe babategeerera ate mutegeera nnyo nga muli mu bisenge kubanga mutuuka n'okufukamirira akaboozi ak'ekikulu ng'abakazi bwe babekyangiddeko temuva mu loogi omusajja omukulu bw'ofukamira kati bifo nga tonnajja ku TV okubiranga mukazi w'essimu nvudde waka naye obwongo bwange ntambudde nabwo nga tonnagenda ku TV osooka nga n'obuuza mukazi owaayi mukyala Kakembo obwongo natambudde oba nabulese mu kisenge bifo nga tonnakwata kunatuuka mu kamera kubanga mwogera ebintu ebitagasse bitazimba ggwanga kati mukulu Kaddugala ndowooza otegedde era yoono kati yoono Kaddugala kubanga nze muwadde erinnya yoyo Kaddugala tumuulira Kakembo era okakasize bukakasa nti bwaba muwamumira tikiti tujja kumuleeta independent atugenda kumuwanguza ekyo beerawo ng'okimanyi Kakembo genda eggulu tyeze musanvu ayina omutwe gwe yeetegeerera si mwana muto ate na wattu bw'otulina noono omutwe era yadde agusazeeko enviiri kitegeeza guyingiza empewo bw'otunula Kaddugala naye omutwe yagusaze tekuli enviiri guyingiza empewo so mwe basajja mmwe tuli mu byaddala wante tuli mu kuzannya mutugulidde abantu tebakyalya kyaggulo tebakyalya kyamisana balemereddwa okuzza abaana baabwe mu masomero banka zitwala ebintu by'abantu bali mu kumenya nju z'abantu basiba abantu mu nsonga ezitaliimu temuvaayo kwogera nsonga zino mwenna musirise mufakasinze kimukka olwo kubanga buli omu alowooza nti ajja kubeera ekizibu kye tulina ekya Uganda akasengejja ne qualities zirina okukyusibwamu and who is supposed to stand in any political position rules and regulations must change. Someone who is not historically known in that area is not supposed to stand there. Someone who is not financially well or okay is not supposed to stand in any political office. Era kina n'okuwandiikibwa mu constitution nti omuntu yenna kaabere MP kaabere president bw'akola manifesto n'agisomera abatuuze n'atagituukiriza nga bwe yagisoma it's a treason case kubanga eyo fulawulibwa bulimba wagamba abantu ngenda bakiikirira ntwala ebirowoozo byammwe otutte ebimeka tewali kalas treason gende luzira myaka 3 ebisomozo bikwasa enyange gye nabyo bwe giri ggwako nga tefudde befudde ng'ebikomyawo bwe mutwegendereze amateeka si buli kimu kigenda kwesimbawo. In fact twetaaga general debate before someone stands in a political office. Oba oli kansala twetaaga open political discussion okumanya thinking capacity yo before you stand. Twetaaga okumanya financial muscle yo oyimiridde otya mu nsawo. Toyina politi, toyina wosula, toyina nyumba ogenda kwesimu mugenda okubbasiriza eggwanga. Okitegeera? Twetaaga public debate before ng'omuntu tannajja kwesimbawo. Oyimiridde otya omutwe, ebyenfuna oyimiridde otya, olina amaka, osobola okuweereza eggwanga, manifesto gy'owandiise ogenda gituukiriza, bwekulema okutuukiriza ki ekiddako kise treason. Tujja kuona bano bakakembo batepama, tujja kuona bano bamwadi nsereko, tujja kuona bano basegona, bano bampuuga bani. Tujja bawona olw'ensonga akakungunta kakulaga. Ne bino lyajja nawandika manifesto ngenda bakiikirira kumba akiikirira bitundu bibyakyama na mutwe.
N'omusanga gabugabu member parliament so tateekeddwa gaba kagaali tateekeddwa kusima luzzi tateekeddwa okusasula school fees kimenya mateeka. That is corruption. Member parliament alina kutwala birowoozo biruma kitundu kye government nebisa mu nkola buli muntu yenna amuwagira n'atamuwagira n'asobola okuba nga abenefitinga mu bintu government bye byekoze. Nebuuza ensinga enzizi ku kyalo mu constituency eyo yonna total nonsense. That is not your responsibility. That is not your responsibility. That is not your responsibility. Muyambako corruption okubanga abeera mu ggwanga ogula akagaali okagula ngaani. Olime emyalo girima ngaani. Osasula school fees osasulanga. That is a total corruption. Amasomero gonna mu Uganda galina kubeera gaabwe. What is the responsibility of the government? Musasula emisolo ate sima MP asasule. No. Temutugisayo politics olio kubanga politics ojja kukola manifesto oleme kutuukiriza muwadde n'ekimu. That is a treason tujja kuwaabira tujja basiba. Video wedde mukaba bakume tujja sinkana kulokta na saa 2 ez'akawungeezi. Mukaba bankuumire video wedde mweraba. Byebyo mutegedde bulungi enkwe za General Yosei Kaguta tebuhabulwa zonna zaali mu kuluka nenga lukalumu kulabanga Kyagulanyi Ssentamu mujjawo kubanga amufuukidde ekyambika amufuukidde ekizibu buli kaseera abeera agugumuka alaba entebe bagitwala kakati byonna ajja bikola ne byonna bikole tusenga tuli ku mulamwa. Mbaagala nnyo Omukama Katonda abakuume tujja kuba tuddamu banange mweraba.